po jako akawuwo. Abantu ab'enjawulo mubadde bannabyabufuzi, bannaddiini n'abantu abalala beetabye ku mukolo gw'okusomera eyaliwo ettwaliro Nateete Sheikh Ali Kisituddwa nga ono nno omukolo gubadde Mirembe zooni Nateete. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno jjajja w'Obuyisiraamu mu ggwanga Omulangira Haji Kasimu Nakibinge asabye abantu okutwala omugenzi ng'ekyokulabirako ekinene bwe baba nga bakumwenyumirizaamu emirembe egiriddako. Omulangira Nakibinge agamba nti obukumpanya bukoze kinene okuttatana eggwanga lino so nga singa bwewalibwa embeera yandibadde ennungi naddala nga waliwo okwesigaŋŋana. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa mu kwogera kwe atabukidde abakozesa emikutu gimugatta abantu mu bukyamu nga bakonjera abalala ebigambo bibatalinaako bukakafu era n'abasaba bakikomye bunnambiro. Okulabirako ekirungi byonna ebitugambiddwa tubise mu nkola ate tubigoberere. Ekibi nga lugambo anebaze Sheikh Yasinire mu yasomere bakasheke ebirungi basomye. Olugambo lukoze bubi nnyo n'ebirala ebitasaanira nga biyita abantu abakola engambo. Wewale engambo naddala ku midiya kubikotya omulumba n'oli tabona yawa midiya nungi era tukisuubiramu birungi n'oli omuntu omulamu. Omwazinyi w'omuzikiti gwe Nateete Abdallah Sebagala ategeezezza nga bwe baali bakolera mu ofiisi y'emu n'omugenzi nga tannafa era okufa kwe kwalekedde buddene. Naye tumufiiriddwamu ebintu bingi nnyo. Abadde omusajja ayagaliza buli kimu. Omusajja agenda n'asaka n'aleetera abantu be wali Nateete. Era omusajja abadde tabadde mukodoona bw'afuna akantu akamenyaamenyamu mwenna n'abagabira. Abamu ku batuuze mu zooni ya Mirembe omugenzi mwe yawangaaliranga betwogeddeko nabo batubuulidde ebirungi bye bayize ku Sheikh Kisitu. Kirungi mu nsi tukola n'emikwano ate emirungi era ginaatugasa atuwa ekitiibwa ekyo mukadde waffe kyamuwadde obuyinzaamu. Tubeere nga tuli banywevu. Ekyokubiri tulina okubeera abeetoowaze eri abantu ate ekyokusatu tulina okumanya buli ddaala lya muntu buli omu yenna aba atutuukiridde tubeere nga tumanya eddaala lye lyalimu era naffe lye tuba tumuwa. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Ensonga gy'abagambye ey'okwambala obukookolo tugwambale banaye abantu bafa. Kwambala obukookolo tolina kyekikugyako.